Buterevu nkwaniriza ko yina gisiziro okubeera nga ate ogoberera ku Fad Project oli nkwebaza okubeera nga ate otambulira wamu nange abaana bali awo Saudi Arabia, Qatar, Oman, UAE, abali eri side eri mu America, abali Europe, abali yona buli omu gy'asinze okubeera nga atagoberera mukola ky'amaanyi nnyo ennyini ddala. Sagala kumalira budde kangende direct mu nsonga z'omutanda kabaka wa Buganda. Awo ovuddeyo omulangira amanyikiddwa nga Nakibinge alina obubaka bw'ayisizaawo nze nga nze sandagadde kubeera nga mbuyisa mu kamwa kubanga obusobozi obwo oba amaanyi ago sigalina nze nga nze ngenda kubeera nga nkuzannyira akatambi kano okewulirireko omulangira ennyini omulangira Nakibinge avuddeyo n'ategeeza nti ennaku za kabaka zaaweddeyo dda, so tebatawana kubeera nga bapreparinga okujjanjabibwa, so ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo obeere nga obyewulirirako. Nze nga nze nkugambye sirina agomaanyi, sirina buyinza obwo kubeera nga mbiyisa mu kamwa. Fad Project oli atanaba kubeera nga subscribe notification bell eryawe ebbali, buli video buli update ojja kubeera nga ogifuna mu butereevu. Fad Project oli kankomewo. Temumala biseera kwata abataka 10 kasujulu bingaliwa jjajjaffe oyo mugende banda bwe munalaba ku mutebi ne wanaba atemya butemya bwati sidda ku TV kati mumalira kyobudde temunago mugenda kuwonya mukuti kamera mugenda abataka basituki bagende ebbanda bubana mulaba ko bulabi nga atemya bwati ne wanaba ali ku kitanda erinya Nakibinge linvaako tebasobola mulaba kati mujjukira kati tuzze tubyogera nakuwola abekobe mukijjukire nenkowe kati ani abuzaabuza bali badde bamutaasa ne waliwo ekigambo ekigamba nti yaweebwa butwa, so ekibabonyabonya kyekyo. Nja kujulira nnyo omwana wattu ono Moses Radio mukama omubiri gwawe omwoyo gwa mugola muzekisa yajjukira luvannyuma naye era namuga Katonda tambula nange namugamba okulwanyisa amazima kyanziza nnyo emabega namusaba atukuza olulimi lwe anaze n'emikono gye ninga genti okulwanyisa amazima kyanziziza emabega gano gemulwanyisa ge mazima ge tubagamba temukyalina kati kyemuzza mugende ebbanda wamuleba munamulaba musituki ate amajiga luwameka mugende mumenye geeti ngani abakkiriza tekikyasoboka kati temumala budde n'abalinda asimanyi emyezi 2 ekikome kikwate nga kikwata kuki mutebi alina omusambo oguyinza oteekawo ekikome tekiriiyo mu myezi 2 babuzabuza bagende kati omuntu alina ennaku zamala nga tanaba kuva mu bulamu bw'ensi eno nga mutemunalaba nti oba azibiriza oba mubwenyama temunalaba nti agenze nga temunamulaba naye nga mwoyo aba agenze kati zina kufa basoko zitegeera twatulina okwambala ebiddugavu ndoza mwalaba nga nyambadde ekiddugavu mwoloza kyali kyaki ekire kyali ky'abantu 3 nkulu mukose musisi yasooka namulaba nga asimbula bwati n'agenda azikizayo abambejja nabagamba gyabazze mu bungi ku luno ku misinde n'emiranga kimwakubye mwamusiibudde amaze ebbanga nga mulwadde niye alabyeko ku Najjinda nga akaaba sijja muyita Nabagereka kuba oli si kabaka namuyita Najjinda mwali mulabeko nga akaaba ebbanga lyebadde mulaba wano nga balaga Mutebi nga ali mu mbeera bwetu lwaki ku luno yakaaba bamusiibula n'oli naye Najjinda yakaaba obubonero mutembulaba ennyumba miryango 9 ejja baviirako obuzibu bumuzimbi atakola ki taliyo toleeta kizibu mukulu kankaka mu baana toleeta kizibu mu nnyumba eyeka ewammwe gyova oba eyakuola omanye omuntu omuza nti wakulirawa naganze nakulira gindi nedda omwana omuwala gwe bakuza omulenzi obulamu oli naye omwana nti ebyo biwanvu byamunda
toleeta buzibu omulangira nkwebaziza ettaka naye ennyumba egireke miryango 9 ekiseera kinaba kituse miryango 9 nanyiniyo ajja kujja agibanje era weeyina okuzimbibwa weewali ekyokubiri omulangira ensonga ndozo zitegere nti ekimuluma si miryango 9 nti yagenda omuwonya wabula yasobya ssemateeka w'obwakabaka. Mukulu Kankaka nkusaba nnyo n'ekirala ennyumba oba awaterekebwa omubiri gwa kabaka Kintu Kimera kabaka Kimera walaze nti amazzi aganywa obunywi nga abalabye mwena video ezo naye tuwetantalo kiyingiramu Mukulu Kankaka kubanga jjajjaffe muwango w'ekaligwa taliiwo kubanga nnyumba eyo kiwanuka ensaawa taliiyo bonna nkakasa okuba nti baabawanika waggulu kabaka malayika Munyonyi Ndawula abayita bali waggulu ennyumba eyo togyetabaamu ab'enseenene baali balina kukuuma naye ndowooza ali mu kika ky'enseenene naye bw'atyo olaba ne Kajubi Batema Mukulu Mukose toogedde ku Kajubi Batema ow'enseenene nabagambako nkabeere nga nkyali ku online media abajjukira programu zaffe nti byonna mutebyasebeza tubenenyeza banseenene Kajubi Batema yamukuutira byonna n'amugamba tonywanga omwenge ng'amaze omwambaza olukwanzi amukwasiza n'omuti gwabeera atemye ennono amugamba okuva n'olugwe kabaka era gwe Kimera tonywanga omwenge tokwatanga omuti yenna mu ngalo totunula ku muntu ali ku njegoyego z'okufa toziikanga tuyabyanga olumbe nga bimukuti abayimiridde awo ku lubiri lwa jjajjaawe n'amugamba totikkiranga kabaka tugendanga kabaka talina kugenda mu mipiira bino kabaka singa aba kabaka tugabanga ebirabo nga kabaka byonna bimukuutira naye ku byonna bw'abanga yaliyo kimanyi teyaliiwo Mutebi talina kyatakoze olumbi lwa Ssebuggwawo yalwaba n'alusulamu ebirabo mulaba ali ku mipiira kyatalina kukola kabaka tazannya n'asitula omwana tannaba kumera mannyo mu kamwa myezi 4 ne bamulaga abamuwulire ne gamulaga mbu alaze omusika Abaganda ne mulaba ebyo Kankaka nkusaba nkwebaza byonna toddamu okugenda amasiro g'abakabaka n'olaga embeera zonna nga bwe ziri bakabaka balina amayimbe gaabwe balina ensonga zaabwe ate mu bakabaka n'oyitirayo Mutebi nti kabaka eyebansobi mpozi era kyensaba era bw'ogenda mu masiro ago abo si bassekabaka badda ddamu w'ennyama kati bakabaka toyongera ensobi ku nsobi Mukulu Mukozi ndezo ensonga bwe tudda ku nsonga nabagamba dda wano ku TV yaffe omuntu bagobwa Kikumbi Bunnamwaya eryettaka wadde weeriri kavyeti yakola bulungi ku ekyo nisi walina okugenda embuga ya Kikumbi yali kiweewa wa jjajjange kabaka Nakibinge yamuddira ddala kabaka Nakibinge adda kumulangira jjajjaffe oyo Kikumbi embuga ya maama Nambi nayogerako wano juzi mu programu zaffe nkwebaza okuzza ebintu ebyo ne Mukulu Mukozi ne Munenya yali badde yakwatadde ebifo ebyo nga twabiraba dda ne mbagamba maama wa Buganda talivaawo jjajja wa Buganda buli mwana ganze ne muzzukulu wa Nambi ne mwana wa Nambi embuga yennyini kitange yagikwata n'agiwayo Emmengo kubanga we yatugaananga n'okuzannyirawo waliwo n'omusambi awo wagulaze mu kamera abalabye obutambi obwo taata yagikwata n'agiwaayo Kisumugungu yajja Katekere yawummula Walusimbi JB yaliwo taata n'amenyawo n'ennyumba ye yeeweza kumpi $5,000,000 ng'alaga nti ennyumba eyo yali eriraanye jjajja oyo kuba jjajja oyo yajjanga ku muti ogwo n'atuula awo Nambi taata n'alaba nga avudde nnyo ennyumba n'agimenya mukulu waffe ono eyava mu bulamu bw'ensi eno n'addamu n'amuzimbira endala
naye yamala kulaba naye yali akimanyi nti awo ensonga ezo weeziri naye agenda okulaba nga nannyini kifo ekyo ajja n'atulaawo ku muti n'alaba nti yakola ensobi. Maama Nambi yalabikiranga mu bwennyama. Ndowooza byebifo bye tuyinza okwogerako ensonga za Kabaka Kimera nazoogerakera ku pulogulaamu yaffe ne mbaga nti bano abasajja boonoona ekintu kye bamanyi kubanga Omutebi ne Museveni we baatandikira okukola emikolo ewa Kabaka Kimera nekyogerako dda. Ensonga ezo ndowooza tetwalize oba tuzireke tisina kyesoogedde nga nakatijja ku the alternative twabalaga abalongo abo nga bayitamu enkuba mukyajjukira abalongo ba Kabaka Suuna nembalaga n'omumbejja omulamba ng'amaziga muyitamu kati ennyumba ndowooza bwe twagiraga the alternative mwalaga ebintu ebyo ndowooza ne basalawo bagijjirewo ddala kati mukulu Kanka kabuuza oba abalongo baabatwalawa zize ng'ambagamba nti bano abasajja baakuŋŋanya abalongo ne bagenda nga babajjayo mu nnyumba z'Abakabaka gye baabeeranga oba gye baali baterekeddwa abalongo abo ne babateeka mu bideeya ne bajja ne bakasuka mu nnyumba Nnaalongo bayokeramu abalongo 500. Mukulu Kanka kati weebuuza wa gye baateeka abalongo abo abalongo baabookya abalongo abatayokebwa be balongo b'ebika ebika byonna ebya Buganda bituze tuwandikako byali birina abalongo baabyo abalongo abo kyekibayimbisa ennyimba ntitwagenda kajja gakola ki kumala baana abalongo b'ebika bya Buganda byonna baabafulumye kajaga bo babakasuka kasasiro ekikwewuunyisa eyalonda abalongo abo Muteeso eyabajja kasasiro mukazi Muteeso mucapadola ndowooza babayita baki badda babira badaama ava mu bukulembeze obw'ennono yafuna bubaka najjawo abalongo abo kubanga ensonga nnyingi za Kabaka Mwanga ze yali aterese mujja balabako bannaffe gye bujja Katonda nga bwali omulamu tujja kubalaga the alternative manyi nti ansinga kajja bakkiriza mulaba abalongo b'ebika ebya Buganda yabajja kasasiro bwana bakyali mulamu kubanga akaddiye nnyo mujja mukolako mu interview kuba abatalina muntu kuna agenda mu babadde babawa butwa babatta mucapa dola ndowooza mumbejja Dorothy ajja kunzijukiza ku muntu oyo oba mama wange Sala Katende mama wange Nabulo Edith olumukose obunyamivu bwenina bungi mukulu Kanka kanebo munagamba nti mugenda kuzzaawo ennyumba eyo nti okubujjanjabi bwa Kabaka temumala biseera kwata abataka 10 kasujulu bingaaliwa jjajjaffe oyo mugende Banda bwe munalaba ku Mutebi ne wanaba atemya butemya bwati sidda ku TV kati mumalira kyobudde temunago mugenda kuwonya mukuti kamera mugenda abataka basituki bagende Banda bubana mulaba ko bulabi nga atemya bwati ne wanaba ali ku kitanda erinya Nakibinge linvaako tebasobola mulaba kati mujjukira kati tulise tubyogera nakuwola abekobe mukijjukire nenko kati ani abuzaabuza bali badde bamutaasa ne waliwo ekigambo ekigamba nti yaweebwa butwa so ekibabonyabonya kyekyo nja kujulira nnyo omwana wattu ono Moses Radio Mukama omubiri gwawe omwoyo gwa mugola muzekisa yajjukira luvannyuma naye era namuga Katonda tambula nange namugamba okulwanyisa amazima kyanziza nnyo emabega namusaba tukuze olulimi lwe anaze n'emikono gye ninga genti okulwanyisa amazima kyenziziza emabega gano gemulwanyisa ge mazima ge tubagamba temukyalina kati kyemuzza mugende Ebbanda wamuleba munamulaba musituke ate amajiga luwameka mugende mumenye geeti ngani abakkiriza tekikyasoboka
kati temumala budde n'abalinda asimayi myezi 2 ekikome kikwate nga kikwata kuki Mutebi alina omusango oguyinza oteekawo ekikome tekiriiyo mu myezi 2 babuzabuza bagende kati balabe lwaki tekyakwata omuntu alina ennaku zamala nga tanaba kuva mu bulamu bw'ensi eno nga mutemunalaba nti oba azibiriza oba mubwenyama temunalaba nti agenze nga temunamulaba naye nga mwoyo aba agenze kati zina kufa basoko zitegeera twatulina okwambala ebiddugavu ndoza mwalaba nga nyambadde ekiddugavu mwoloza kyali kyaki ekire kyali ky'abantu 3 nkulu mukose musisi yasooka namulaba nga asimbula bwati n'agenda azikizayo abambejja nabagamba maama wange nabagamba nti enjuba nkirabye mbejja asooka kuyita n'agamba nti yaani aliyo okumpi antwale nasooka ayita emunyenye n'omwezi ani aliyo okumpi antwale nejja nemwetika nemutwala omumbejja okugenda kwe yazza amawulire nga ffe twambala biddugavu kati mwe abalinda emyezi 2 mulinde bagenda nti waliwo ennaku mu nkotinge ku kintu kino ennaku omuntu zamala nga bamu bakyatuula abamwagala n'abatamwagala egy'emizimu omusango ogumusinga mumulabira nti akoze eki agenze kati omuntu wamu omusango gwamusinga talina kye yakuuma ndowooza ebintu bingi mukyala Farida bye tulina badde nsaba n'obukkakkamu abatulaba mutusonyiwe bingi bintu tukyasobola okwongerako ku nsonga ezo Miryango Mwenda ye yatulamu ssemateeka waffe Mutebi gwe yamenya ssemateeka waffe oyo eyatukwasibwa mu lubereberye otandikawo Bwakabaka kyekigambo bya buwangwa nnono nkiddamu era tugenda okukyogera okusembayo nti ssemateeka waffe oyo yakirambika bulungi nti singa Kabaka alinimererwa okukuuma byali basanzeewo n'okwongera ku ebyo singa Kabaka alimenya amateeka gonna gaali bakubye mu kirayiro ono kyataakuba gwe bayita Kabaka waabwe singa Kabaka alisawo olukomera lwe wakati we n'olulyo olulangira ono kyabadde akolera ddala singa Kabaka alitekawo olukomera lwe wakati we n'abataka ab'obusolya ono kyabadde akolera ddala kuba yetayagala kukola ki kutegeera bintu ebyo singa Kabaka ali batagoberedde nnono ey'okwaniriza obubaka obuva mu bitundu ebyenjawulo kuba ne waba kuba ekirayiro ensonga eyagirayirako nti neeyamye okuwuliriza obubaka obunaavanga mu bitundu neeyamye okukolera awamu n'abataka b'obusolya neeyamye okukolera awamu n'oli olulanga byonna abikuba mu kirayiro ennamengo gye twayogerako kati Miryango Mwenda bwebanga babagambye nti kyekizibu kyekintu kye mbadde ngenda njogerako otubeera ku puroguramu biseera ebisinga obungi era Kabaka oyo twasoma mu puroguramu owedde mu ssemateeka waffe yavunaanibwanga abalaba puroguramu zaffe eya edizidde nekitwavaako bajjukira ekintu ekyo ng'omumbejja akisoma ekyokubiri mukulu kankaka mbagamba nnyo ngambira ku ttiimu eteekateeka twebaza omulangira oyo mulangira munne gwe saategedde erinnya naye nga omukulu oyo kankaka yakwogeddeko nkwebaza okuwaayo ettaka eryo n'ettaka eryo mbalabula nammwe abaana abasobodde okukola puroguramu eno mukulu kankaka mumutegeezeeko mbalabula temukwata temukola ensobi yonna temuzimba Miryango Mwenda ku ttaka omulangira lyebawadde Miryango Mwenda gwe mugizimbira taliiwo ssemateeka waayo taliiwo naye alibadde agamba nti ate amuzzaawo taliiwo Miryango Mwenda erina kugenda Wassozi mu Busiro simwoba ettaka eryo li Wassozi mu Busiro
kubanga nanyina emiryango 9 gyakkira kati temwetantala okuzimba gyabazze mu bungi ku luno ku misinde n'emiranga gimwakubye mwamusiibudde amaze ebbanga nga mulwadde niye alabyeko ku Najjinda nga akaaba sijja muyita Nabagereka kuba oli si kabaka namuyita Najjinda mwali mulabeko nga akaaba ebbanga lyebadde mulaba wano nga balaga Mutebi nga ali mu mbeera bwetu lwaki ku luno yakaaba bamusiibula n'oli naye Najjinda yakaaba obubonero mutembulaba ndowooza mukwano gwange pasita Simwe Abudalaziza akubuulire Museveni mumubuuze kiki ekyamutuseeko ku bulago bwe buuza Abudalaziza akubuulire sebo pasita Simwe musaba ku pulogulaamu ya leero beera mumaze kwogera na Abudalaziza akubuulire ekiri mu bulago bwa Museveni kati oba naye yeewadde butwa simanyi mukwano gwa Museveni ye nga 13 mukwano gwange lwali lwa 6 guno omwezi kiki kyakutuukako bamukangamu nazirika seconds simekale kyakutuukako naye gwe ndowooza sijja kumalirako obudde naye nze mbadde nsaba akasente akali mu Royal Bahamas National Bank akali ku account number 783 621 587 akasente ako kampe nga tonnagenda kuba ya account number endiseye namba nganya niyo nkumenyeddeko ekitino okulaga nti akasente gye kali mu Royal Bahamas National Bank account number kambikuddiremu eri 784 eri 621 587 akasente ako wali kandekedde enamedala nzireseeyo